N'abakomeza mu kkubo ne sibamalirayo nabadde wa olukomo lwa Mukulu Kafeero Hassan omanyi asinziira mu HKS Tours and Travel ate n'akola emirimu gya Ssaabasajja okuweereza abantu ba Ssaabasajja wano mu ggwanga erya South Africa. HKS Tours and Travel bakola ki? Taata badde nsaba ku luno otandike n'essimu ya HKS Tours and Travel. HKS Tours and Travel phone number is 065 71 966 86. Tusangibwa Auckland Avenue number 63 mu Auckland Park. Weewaawo. Era nga bwetaaze visa ova Kampala. Visa. Ojja wano. Weewaawo. Oba weetaaze okudda Uganda ku immigration byonna tukuyambako. Weewaawo taata. Weetaaga okuweereza ssente nabyo byonna tubikolako. HKS Tours and Travel mu bwangu nnyo nnyini ddala. Omwewuliridde. Likey